Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikwano jange abaisiramu mwenna abanzikiriza endala mwenna babuuzizaako nnyo nti yakongera ku ddoboozi yebazibwe n'abalala mwenna aba saidi zeri okwawukana kuwairewo n'abalala mwenna balamusizaako kasitamba nga muli ku mukutu gwaffe gwa X Media ne Next Edition TV. Yes. Kutuba ya leero gwagisomesezza anti bw'oba mupya mbadde mmanyi obasomesa kwe badde mu Bukatuliki nabo ne bakusomesa sigamye mbu bwe kiba bwe nkirowooza nti munnange katwe ku muzikiti gwawo era Seeka Ssekimwanyi ya Seeka Ssekimwanyi mulangira w'e Bukoto si oyo waliwo omulala Ssekimwanyi mulangira w'e Bukoto tuba twogera mbadde ndi wakusaalira wasaaziza leero naye munnaye engeri gye sibitegeera bulungi munoonya mwami oyo munoonya mwetaaga very good guy very understanding ate nga olaba nti kanzu okubya enjeru naziraba wali nga bazikuwa ne nga Seeka nga agudde mu bintu buli muntu yenna mumanyisa nti bampadde za bwereere ate baakuwa buuyi wagula ngule mbadde wakola omulimu lwaki oyagala okweropa nga sirina kye nnaayogedde lwaki oyagala olaga abantu amazima ge mbadde soogedde owuliraga ensi yodo oyagala etegere ti bampampe nedda naye alhamdulillah Allah tankoze bubi n'akamu n'akeddagala zino ekanzu andi kati wamanyira suuti amakazu gano nago tetwagasuubira gyolaba eno eri mitwalo 4 naye guno omwaka wagobala saagulowooza bwe guli kati wali wagobala oba byazze si bigere nali nagubala naye obutatuuka wano naye gususse guyitiridde obulamu buli butya si bubi omukulu ono meeya mumumanyi nange mwagala nnyo nange mwagala nankolagana kyeriwo naye nedda ate tokisussa nnyo mukwano gwange naye ate kutwala wa genosale eyo ddiru tagireeta ejja musalira weereere ate oyagala kukuba nange kakutandike kujjookera we tuba tugenda tuba tulaga yagambye boogera twogera ne fulufiga bayira mbadde munoonya olunaku lwali twali tulina okukola naye abadde bize nange nti omulemeddeko nnyo ku bya genosale nange nja mutwala naye kati n'abantu bakimanyi jeno bagobyeyo abayimbi n'abantu jeno nalweiso naye nagata ku ddoboozi aga baveeyo ago maka ga muntu omwami n'abakyala be n'abaana be makage bamuleke bagende beewole mu bibiina tokyagenzeeyo owa eggulu nedda ssebo nze wendi wano kalanda nga Scorpion okuva ebintu bya Haji Ali ebyassaamu akalembereza olunaku olw'eggulo ngenda kusinziira ku bigambo ebyayogeddwa Haji Akizuula ngenda sooka mbikumenyere gw'otandika okutunnyonnyola kimu ku kimu kubanga sigenda kutandika kukuwa budde mbw ate kino yagala obuulira abantu era obannyonnyole kino na kino okusinziira ku Haji Akizuula bye yayogedde yayisizaamu nnyazaala we eggaali ya mipiira oba 10 simanyi oba nnyazaala vidiyo eno yagirabye oba waliwo wa famire yagirabye amuzaalira omwami Ali Mwizera ekyokubiri n'ayisa mu bamaseeka abamu sijja gamba bonna abamu yabayisizaamu eggaali nti bayonoonye eddiini yaabwe bakola ebintu ebitategeereka kati baabo baagirira omusajja lwaki baali bawakana nti teyakwata mwana ye alemedde ku kiri nti Haji Ali yakola ki yakozesa omwana ekyokusatu n'anenya nnyo NRM n'aleeta ne kaadi ya NRM lwakuba kano ko saakategedde yaleese kaadi ya NRM n'atulaga nti awagidde nnyo NRM okumala ebbanga ng'era kaadi yagifuna dda abadde alonda President Museveni ebbanga lyonna n'atamufaako kumufunira bwenkanya mu mbeera bweti era n'anyiiga nnyo nga bwe yakyaye ekibiina kya NRM n'ayisa eggaali mu bakadeyideyi mmwe ugwe bakina fulufiga bakina omulangira w'e Bukoto Mama Fiina yabayisizaamu eggaali mwenna ne TV yako bwe yayogedde ku Mama Fiina amaziga ne gampita ne TV yakwo bwe yayogedde ku fulufiga amaziga ne gampita mugati bwe yayogedde ku bamaseeka amaziga ne gampita mugati ekyokulala yazze n'akaaba ng'alaga Haji ali embizi Haji twakizudde si Haji bulijjo si musiraamu yessanyu naye abasajja batuuma ssanyu Haji ali embizi Haji aliyo anywa omwenge Haji akozesa ebiragalalagala okulya enjaga
ndoza n'emmira akakoola alyako kuba abikozesa byonna era twazudde ebintu bingi. Haji Ali maama we yamuzaala n'amusuulawo, maama wa Haji Ali yazaala mu basajja 8 byabadde bingi. Ndowooza bwe tuba tutandikira awo wennyini. Omukisa gwafunye nti Haji Ali maama we yamuzaala n'amusuulawo sibe kiringa bwagambye naye Haji Ali n'asigala ng'ayagala maama we natuuka n'omuzimbira ennyumba n'akalala yatuuka okuwola Haji Ali obukadde nga 9 kale nti kati ate ye obuzibu bwagenda ofuna maama wa Haji Ali yazaala Haji Ali mbu n'amusuulawo sibe agambye naye Haji Ali n'asigala ng'akyapraisinga maama we nti muzira naye ate gwogera osanga akaseera akazibira ate muwala wo yagenda kukyawa bubi nnyo n'obutaagala kukulaba mu bulamu bwe bwonna kubanga kyomutomeza ne dinayo gyalimu mukazi wattu ne depression gyalimu kakanyabo n'okubanga okakukuma essaawa zino n'emikwano gyako tekakyayala it is because olunaku lwakakwata katambi n'otakafikako wadde face n'okita n'ota video eyo waliwo omutemu asinga oyo gwasobodde okukwata muwalaawo n'omukwata ka video n'okateera community nga tofunye na bwongo nti owaayo omwana wange sijja mulaga face n'omuta face ensi yonna netegeera nti yoyo omwana bwe kirizuuka nti bwali bulimba ng'omwana face yonna abantu bagiricognizinga because if we didn't know her before tetwalina bifaananyi bye naye byonna byonna twabifuna kubanga twali tumaze okulaba buki obutambi kakati gwe oyo omwana olowooza omwana oyo ogenda kumukolera kyokukkakkanya omutima gwe ogenda kumwetondera otya nti ye maama wamuzaala naye ogenda mwetondera otya kubanga gwe future yo gw'oliddeko by'olidde naye by'omwana yo giresa otya ate agenda kufanca waali si wakufanca waali obulamu bwo nga gw'ogenda butambuza kubanga olina wooli naye yo omwana wo gw'obikoze ebyo ogenda muleka otya ekyokubiri bannayuganda njagala mutegeere bulungi buli lwolibeeranga nekyaliwo nga munnamawulire bino biri olina okubyegendereza ensonga oba y'amazima oba si y'amazima asooka kutunuulirawo wajja likes ne views atalinze munnamawulire abamu abasinga ye yadde olikyaliwe kyasooka okutunuulira meeya ŋŋamba nyingire mu zino ensonga mmanyi naye wa awantu w'eŋŋenda okuyitira kyova olaba nti olwaleero abantu baali balowooza kyensonga keziri mu mawulire nti Haji ajja kujja buzzi naye ketumutadde taatandika agaba interview baali balowooza naliwo nga balooya be bagamba talina kuwa muntu yenna interview era ne bamuyigiriza n'akagambo kamu talk to my lawyer bo baali bamanyi nti buli bagenda mutandika ne YouTube channel bwabwe ne bu smart TikTok bwabwe bakolera live si bwe kyali kati batandise okukemekereza omukyala asuuleyo obugamba provoking Haji abeko kyayogera bw'abaako kyayogera kitegeeza aba atandise okuva ku biragiro ebyamuweebwa bannamateeka n'omulamuzi mu kkooti kubanga ebimu ku ebyo tolina kutiisatiisa muvunaana kati singa otali kukola statement kubanga kyova olaba Haji ati ye bwe yaze abadde akubira ddala ku nnyama ng'ayagala kukuba maama akimanyi nti bw'okwata ku maama wa Haji abajja kuvaayo bati yasanze tulaba nti Haji talina kyasobola kwogera mu kaseera kano abamuli ku lusegere bantu bayivu kankubulire tugenda kukusabulira wano ku media Haji ati teri agenda kukwamba nti Haji yakusabudde kino kikugambira ndi ku kamera kyova twage nti bannyina ba Haji mu biveemu nga naye bwaddukira mu Bafaluku Saccos bamuwe interview as long as tusobola kukyaza Haji kubanga tumanyi amateeka gatulimitinga ffe katukwekolereko ng'amateeka bwe galagira wagambye Haji ali embizi era mutamiivu si bwe kiri ffe ebifaananyi byo tubiyina ng'olina bbiya bibino olimba ate katukulimbe ki olimba naawe tomenyeka ekisoboka ebifaananyi munoonya binoonye tunoonya binoonye onaani naye oyo yali Lokoboom naawe ate va kubya Lokoboom oyo Zuula onaani bali mu kaliyoki onaani oyo Zuula naani oyo kaliyoki oyo ekifaananyi ngenda kibalaga kati kaliyoki osanga baali ku mukolo ne guno omukolo okwebikirira kuliwa eringa speech wano yali mufumbe wa kintu neyo nga muwala muto yatigwa kintu bagaya yamuwasa wa myaka 17 myaka 17 ate yasoma ate kyabbiya kyekyo yuno malinga entunano si yamutamivu eno alinga Pirisina
ate gwe joka jo munda Pirisina ka Pirisina Pirisino ba club ka Guinness widuzo ba Pirisino ba ka baita ka Guinness oba ngule ukasegenti ine toina bokaka funti ogo kumwenge bannaye lekali toina bokaka funti ogo ngeri jogunywa gulabi gotegere alode kuchogunywa ne erego gotegere kafana mukaka kapinzi siri mu koti ine pane babije na yatu nesi yeye mulabizo banaye izwa ye bifananyi kame batereyo mu bilabe kati njagalo lwayo mutegere bino wamanga bono yagala tuzukuke buladi fe tugenda kuzukuka ate fe bwe tuzukuka otumanyi tudiginga into details bamumye visa yo mu America yasabye yabadde asaba visa yo mu America nawe olimba ati visa gye basaba mu nkukutu owaje yabadde asaba visa yo mu America josa mu nkukutu twategera tyambo nisha ya fulum yatukake Mexico echa Mexico mulimba era yewuunya nnyo okulabanga Muhammad Nsereko obubaka simanye mwe kubalidde bawadaka sente bagabye bado jeonza chirika chitanaziri bagabye sente ate ne baziga bati ntuziri ale nezijanga nkunonya gwe meya alenda sewo bwe bagabye nange bampe nzije kunonye ku challenge kubanga Jonalabya ajati Zuula ng'agamba omwana we talinnyangako na Mexico nabijja kuvaayo ajja kunzika ayogedde ne yamukwata omwana we mweyeyogereza omu gwerindako ajja kuwunzika agayogerere yakwata omwana ate impact n'omwana tiyaga tebamukwata omwana oyo bamukoze yeyagalira naye mwatugamba nti bagenda okukola autopsy ng'omwana ekyamukozesa si muntu not a human being kikiraga nti omwana ali akozesebwa nnyo ate ng'alabika yafunako n'ava mu sheepu naye leero yoyagala okuntunuzaamu nga ku myaka emito ati mbuuza mmwe baani balooya bahaji bakigattu bahaji ekyomanyi omwana we baali bamukozesa dda kitegeeza teyalina virginity ye kabonero akenkunala akalaga nti omwana bamukozesa dda naye kati awo obanga nzija ku mulamu etudda mu by'okukozesa omwana tuli ku kyaggulo ajati Zuula yatugambye Haji Ali yawola Haji Ali emiliyoni 9 era Haji Ali yemu ku nsonga lwaki Zuula yadde emabega financially kati nedda njagala mbuuze professionally tuli ku nsonga za ku ssente tuli ku nsonga za mwana anti byonna yabyogedde tubigendamu ate nga mugamba tuli ku nsonga za nisha tubiyingiremu anti yabireese tubiyingiremu kati tulina obukakafu nti yamuwola anti yayogedde kati yayogedde fe tumudde mu kinze Haji ati mwewaayo okulwanirira Haji fe tetwetagana kumanya ekyokubiri bw'oba yamuwa ssente bate yamuwa yamanyi n'ebizibu bye abitwale mu kooti abitwale wa mu kooti nammwe kibalemye okudefendinga tugambe nti Haji kituufu yaviirako bizinesi za Ajati Zuula Haji Ali yamusanga akola ki Ajati akola mulimu ki naffe tetumanyi naye yatugambye emirimu gye gyagoota lwaki mwamubuuzizza nti wali okola mulimu ki ogwo gwava mu ssente ezo kyesi mbuuza mubuuzi watugamba omusajja mwavu mu nnaku lunkupe ate kati omwagaza ki omuntu omwavu olunkupe bamuwola miliyoni 9 omanyi kye bayita okuwola miliyoni 9 omwavu lunkupe bamuwola miliyoni 9 otugambe omusajja mwavu n'omuwola miliyoni 9 omuntu atakola atalina bizinesi bamuwola miliyoni 9 kati ebintu emuwala oba osanga nga byetagisa muge oba bizinesi za Haji zalina kati zezaava mu 9 kiri kye bamuwola bizinesi ki zalina Sudan zetuwulira zalina Sudan bwene bwe bazimuwola nakola tya n'asuubula ndowooza n'atandika bizinesi Sudan ogambe nti ali ku ye kyeyabagambye nti ze bizinesi kyekyamuleetera okumuteekako omusango okukabasanya omwana we ye tasobola mutwala mukomera tasobola muwawabira musango gwa obtaining money n'ebirala lwaki sigwe yamuggulako okumuteekako omusango ogwo in fact wano njagala kuyimira ku vidiyo eno bategeeze mwe bannayuganda okuva omukazi olwo yakwata Kurani n'alayira ebintu mwenna abagoberera njagala nkubulire okuva Zuula lwe yakwata Kurani n'alayira ebyatandikira omukyukira oba oyagala oba toyagala okuva lwe wakwata Kurani obulamu lwe bwatandika okukyuka kakwamene kano tosobola kulumbagana olutalo nga lukulemedde awantu wamu
olemeddwa omuntu omu ate noyagala olumbe kati abantu abangi mu bintu byonna bwe bawegenderezanga abantu batolumbanga ku nsi kuno baweranga 2 oba 3 tolumbanga muntu munnaddiini va ku bino nti nze nakkiriza tolumbanga muntu alina akabondo k'abantu abamukkiririzaamu okugeza tolumbanga musumba institution yonna tolumbanga maseeka simanya pasita simanya tukikategorizing bannaddiini omuntu alina akabondo bannabyabufuzi munnabyabufuzi omulwano an individual okulumbagana munnabyabufuzi eyalondebwa abantu emirundi egisinga buuza Seeka Umaru Jali bwe yalumba Muhammad Segirinnya tuwate tusobola gukumamu muliro wano Seeka Umaru naye netandika nekirete wano kuyita nti olaba abantu bakuvuma yeyagaliza munne wololo naye omanyi lwaki waliwo n'obujulizi omanyi lwaki nga tetulabona kutuuka ku bujulizi ku internet wokiterawo ekya Seeka Umaru bakutandikeo naye yeyagaliza munnewe kati hajati ensobi gy'oli mu kkola bali mu kookesa baku briefing tolumbanga busiraamu ebirala byonna wandibyogere naye jjamu bamaseeka eriyo abantu ababakkiririzaamu oba batya babakkiririzaamu ekyokubiri hajja teweetwala nti gwategeera nti buli atakukkiririzamu tategeera yakabye nankwasa alina point eyo gy'alina mbu yalowooza buli atamuwagira tategeera nnyabo mukwano gwange tutegeera tulina naffe gye tuva ate n'abawala tubazadde tutegeerera ddala n'okusinga kubanga ate ffe okumala tutegeera tukurizoninga gwalema okuturizoninga ne gavumenti yonna neyingira mu nsonga zo n'ekizuula nti waliwo ebitakwatagana. How can you come out ne weewaako obujulizi bunze buli musajja yenna eyanzaalamu kulira buli musajja yenna eyanzaalamu akonyala mukantene ku TikTok oyimirira otya omukazi nakazadde w'eggwanga myaka 5 n'omusobyo nobeera proud mbuuza buli musajja eyanzaalamu notalabira mwana we kyokka nonzibako ne ssente zange ndayira ow'ekitiibwa Allah ogenda kukisasulira oyagala kuloosa abaana baffe betuzadde nti kati okuzaala wano ne walo kya bulijjo buli kyewanemu nokyewanako buli musajja yenna eyanzaalamu gw'oliwo okuteeka obutesi bebazaalamu kandi wali ebintu bitulina okukozesa common sense omukazi gwe atakyasolako hajati oli mudina hajati oli ennaku zino z'olimu zakuswala kati ate depression egenda kukozesa ensobi gwe omukyala yandibadde abuulirira abaana nti kati mu kuzaala mu musajja omukyabuvunaanyizibwa nti bannanga okufumbirwa omusajja omukyabuvunaanyizibwa oli proud buli musajja yenna eyanzaalamu yenna n'otalabirira abaana be kyokka nonzibako ne ssente zange owekitiibwa Allah agenda kubaŋŋemulira kati olowoozese n'abaana abalala nti kaakati oli okuzaalamu n'olina okuzaalamu kati kyakitiibwa nze ŋŋamba oba oyogera nnyo n'oyitako talaga nti kyakitiibwa anedde oba ayogera nnyo n'ayitako aba ayogera mazima gatya gayogera waliwo abantu katuyita noga nti akamu ak'emmizi kati akabadde kayambirawa gwewerekeramu ddi ekitiibwa kyo gwomanyi nti abakazi bangi bazadde mu basajja abeeno tayagala kulaga nti yazadde wano naye sebo nnyo omukazi ali proud okuba nti buli musajja ateeka obusiraamu bukikkiriza lwaki okufumbirwa tokuvaako ye obusiraamu bukikkiriza ku myaka ameka tokimunenyeza ekyo ku myaka ameka kuba ne Zubeda yagambye nti twakikunenyeza kuba obusiraamu bukikkiriza emyaka emeka lwaki towummula ate bw'omulira kwemeka ate Zuula akyali muto akyalimu embavu ezaala n'abaana abalala bakuweereza ebirala ebya bbiya kati nkugamba ebigambo bino abaana bampeereza wano akantu wano edda olwaleero badde bulala okutegera ekintu eki so tukkirize baganda bange tetugenda kubeera ku mbeera yakubeera ku muntu bwe tumuyimbirira nno ojja kuva ku ssimu tukole nno nja kunnyuka ojja kuva ku ssimu abalabi baffe bawe ku kitiibwa ssebo wadde wasiramuse naye swaddakita si za buli kaseera nziweewo banzijukiza kugenda ate obudde obukondera ssebo budde bukyali butuuse baba toyanza nnyo nedda tukyakola oyagala kudduka ajja tizuula yabalabisizza muli embizzi munywa omwenge ati kyeyatugambye oli abadde asula ne Haji ati ye Hajati kati gwe mbwongobo naawe mukuteekamu obwongo kati gwe oli Hajati nabaki nobeera n'omusajja emyaka 12 ng'ali embizi nga nywa n'omwenge n'okkiriza n'akuzaalamu n'abaana oli Hajati n'okola ne hijja waliwo seeke naye wajagala muwulirize bulungi wano
neba nayo y'omukazi banne ebigambo bigenda musukako mukozesa ensonga nobera n'omusajja emyaka 10 ng'ali embizi ng'anywa n'omwenge n'otuka n'okukola hijja n'otuka n'okuba ng'okyebikkirira nga jeje emimwa gyennyini gyaliisa embizi batugamba seeko omu yagamba najja ng'agiwunya n'akolako yaka amala kusenya amala kusenya nalabye interview omwamu interview alenga leero by the way bannange nedda bannange Zubeda muleke era jjo nakulayo ng'oli ku live okuba Zubeda nekugaa Zubeda muleke meya damu nga ndi ku live uliriza my point also sigwagirese Zubeda twamumanya mu kusookera ddala n'amala n'alokoka ki yategeera amazima kati adda amunoonyeza ki ati meya oli munnamawulire nze kaŋŋambe nze mugagga Lwasa nkuyise game jangu twogereko ku nsonga bweti ne bweti meya ogaana owali bw'omala okutegeera nga togenda kusobola tolina wogenda kutuliza bw'omala okutegeera nga tolina gyogenda kujja sayidi ndala kyetuyita buli wobeera nga munange ne munnamawulire kasita omalemale okutegeera nti emboozi eno okugikola nkikola nesina gye ngenda kujja sayidi ndala sayidi ndala badde asobola ogifuoli toliiwo no nze Haji ate kati lwaki oba owolereza Haji nze njogera nga nange analyst era njogera nga activist gyensonga lwaki teyanoonyeza Kitone n'abanga gwakyaza bw'oba osazeewo okunoonya bennyini Kitone yabivaamu bw'oba osazeewo okunoonya victim manya complainant noonya ne suspect period that is enough anti kati suspect tali accessible omanye kyeta Lucifer ibala okubivaamu yatega story genda gano balancing yanoonyako ku Haji ne bamugaana okukola va mu katemba naye nga kyekya Zubeda mukuba wa bwereere abaana abasusse nnyo okwagalala nedda bo neekasuku n'abalala story zonna tebazitandika bonna babuukira bibuukire owuliriza bonna be tuliko ffenna tuli mu mulimu gwe gumu naye meya njagala okkirize mpuliriza nange nga bwe mmaliriza tojja mmaliriza wano tojja mmaliriza wano omanyinze wenna omuntu agenda okunkyaza kugunire sayimo yankyazaakawo mwekyanga mukola byonna byemukola naye nze mbagamba ebigambo bino nze tondowooza togenda kumpita babusima bano bemukyaza mu baddeawo mu katemba wa mwoyo okuba bebiza nze nalaba ensonga gye tulimu ya muntu kufiirwa bulamu bwe kumusiba bulamu bwe bwonna eri omwana abagambibwa okuba nti yakwatibwa buli okyekamu katemba w'okunoonya views ne likes eno issue ndala bw'oba onoonya views ne likes nalaba erivubuka simanyi bali tano ligundi bino ebirabira bikasuku byatera okukyaza bwe bidebatinga kino bwe kyogera kino buli omu alina entitlement ku opinion tuuka ku gurawundi omanyi Faluku Sakozi wamulabako ku kooti nedda naye era yatuuka ku ground mbuuza wamulabako ku kooti teyaliiyo yadde okunoonya ku ludda lwa famire ya Haji teyaliiyo naye oba osanga embeera famire ya oba sayidi ya Haji gye yateekawo nze yali ampiseeko kale ku bantu aboogera ku nsonga nze yali ampiseeko oba singa wali muyisizaamu ani nze kyengamba tetugenda kukwatibwa bantu kyejo badde mu kutubalaatirako Zubeda mujjo mukazi mawulire yo profession omuntu omusanguli mu kooti ng'okyaza muntu anti wuliriza nze nzikiriza muli nti Zubeda alina obbanga si ye yanoonyeza ne bwaba si ye yanoonyeza kati buladi kati nkugamba nga naawe oli wano wendabira zuula gwe gusemba naawe then kati tegera nti abantu benduizoninga nabo oba benkola nabo you're lacking professionalism lwaki nga gwe ethics z'amawulire zonna oyina buli criteria zonna ze wasoma omusango oguli mu kooti ng'oli okimanyire ddala nti imagine va kufuba bushiroya ng'okimanyire ddala nti ono yennyini complainant alina mu kooti ng'oddira platform yo ng'omukyazaako omanyi nti nsanyuka TV yali egenda kukyaza omukyalo okusooka bwe baamala okulaba abaana ba activist nga batandise okuwanikayo reports nga bagitagenze ne pullinga down post gyali emukoledde ng'agenda kukyalako mu program y'okumakya lwaki baba bakikola because maybe nabo tebaali willing kubalansinga story ati nkugambe nabo baabuuka ne bateega nti ensobi gye tugenda okuba bannayuganda balabufu eno uganda yabalabufu kati nze togamba sikimanyi nti tosobola kukyaza muzima amato toteekeddwa kukyaza mukyalo oyo oba toteekeddwa kukyaza Haji kyegambye nti omukyalo bw'oba osanga ye alina obujulizi obujulizi abuleetawa kubanga bwe tunoonya abuleetawa mu kooti kati ewa Zubeda kubanga omukyala yennyini yavuddeyo omwana tagendangako ewa Zubeda yabadde kooti ne Zubeda tumuleke ewa Zubeda yabadde kooti
teyabadde kooti naye tumuleke tusigale kuzuula Zubeda akimanyi kyaliwo era wamukubidde n'ekiro si kyaliwo si kyaliwo tulina mu kamera fenna mukwano gwa nze si mukwano gwange meya fenna tuli mulimu nze nkidda waayi mulimo ki nze siri mirimo gyammwe mawulire nze siri mirimo gyammwe meya wa mawulire nkiddamu nze siri mirimo gyammwe nkibagambidde ku kamera siri mirimo gyammwe ate nze sinoonya views mufune ssente naye kati kyenjagala otegeere waliwo possibility okubanga ababiri si be banoonyeza nga bakubidde bakubidde abatulaba ono kyali nfanfe wa Zubeda nfanfe kyamfanfe nedda kirala bamikwano nnyo ne bbaawe nnyo era eggulo bwe yandabye nga ndi ku live yakubidde Zubeda n'atandika omwebuuzaako nedda tofayiriza ate naawe sawa ze nakubidde ozimanyi ze nakugiridde ku live Zubeda amukubidde Zubeda namukubidde live yakagwera nenjogera ne Zubeda in fact uliriza video yamazo premiering ne mukubira ne twogera betwogera ne mugana naye omukyalo oyo bambi kiki kye ekoze okusinzira ku byeyadde ayogera era nze nategedde Zubeda si yayise omukazi asobola obbanga ye yabayise kubanga ye ayagala clarifying nga tayagala kuswala mwe mwennyini mwe mutugamba nti nno omukazi yabadde agizako kunoonya visa emutwala mu America neegaana kiba kitegeeza kubanga America bwekumma ensi nnyingi eziba zigenda okubeera nga tezikuwa ki nga tezikuwa visa kiba kitegeeza oli wakubeera wano mu ggwanga Uganda oba osanga ali kunoonya ngeri gy'asobola okuddamu okukola ki okutambula mu ggwanga freely kubanga yatugambye n'emizikiti takyagenda abadde asaladde ye tobaddengayo meeya abadde asaladde oyagala nga ajatizola adresa ali embizi ng'osaala ate gwe oba ogiridde oba olidde kafi naye gwe akuba osanze leero ndi mu bitiibwa bino naye mbadde njagala nkupakya oluyi oba leero nvuze oti oba nkutte offside lwaki interview tekomawa nkyabuuza kubanga mulemeddwa mwenna okudifendinga tudifendinga yayogedde kubanga omukazi yagambye Kamali tujja mufuna olw'Essande insha Allah omukazi yagamba bakebere enkwaso z'omusajja naye obukakafu bw'alina naye kati ng'oggyeko nammwe professionalism yammwe kati enkwaso Zubeda amanyanga gwani azirina ngaali ati ye mukyala wa Ali era obwedda ayogera ku nnyazaala wa muzaalira omwami we gwayagala ennyo enkwasa azirina nga dokita nga mukyala we zamusigalamu zasigala mwana muye ne basimukamulamu okijejjedde bulungi naye mukimanyi nti mulemeddwa okudifendinga ensonga zammwe genda kutoga gwe sinnalya ku mugaati nze nkolera bantu kirimi nnyo platform yantu badde bagiwa ekitiibwa nga bagigoberera nze nkolera bantu anti nze ekinoonyesezza gwe mbadde nnoonya full figure lenda mu comment section bagenda kukuwa ebibyo gwe tofaayo mbadde nnoonya full figure naye full figure ng'ali busy ono temumuwa kyali wange ono mukwano gwange era ali ku script nedda ssebo tewali ansindise waliwo ansindise ono kyali wange ali ku script mukati yayimiridde mu kifo kya Zuula tokikola bwayimiridde mu kifo kya Zuula naye mulaabalako n'ekintu mugaati gaguganye tisagala olage bantu munalidde meya waje tuvudde nga tulwaniridde ensonga eno kupuka kati obwannamawulire kati nga bwogaye nti kale gwe tokyali munnamawulire ne kati ffe tuba tunoonya amazima okulabira ddala kikya kituufu wawe kiri mulemeddwa okudifendinga omukazi muvume okusinziira ku yayogedde tudifendinga ekyomusango guli mu kooti mwe bamukuba eyayogeddeko infact full figure naye munoonya kubanga bamwogerako kiro nalabye video ne mukubya mugamba full figure nno olabikoba gwayogerwako atojjakoma wano kati njogera ku biki omusango guli mu kooti kati babadde okola ki ku live ekiro lwaki tewagere musango guli mu kooti maliriza musango guli mu kooti talk to my lawyer mulemeddwa okudifendinga ensonga ati omuntu waffe yafuna beyiro ffe twalemererwa n'omuntu yafuna beyiro kati tumukuddemu ki ate akisiva wano omunywa n'omwenge kale
Efe tulina bbayi. Zempe ebifaananyi ebyo biraga abantu ebifaananyi bya Zuula. Ensonga za Kamali ziyimiridde zitya? Kamali ku Sande tugira. Ku Sande. Tulina essuubi. Waliwo ekiyinza okutuukibwako. Waliwo ekiyinza okutuukibwako. Fena sawala Equity for Men tegenda kuyingira mu bantu basigale kyekimu. Equity for Men tugenda kulwana ku bantu bonna kuleka bafuna bwenkanya. Ate tunyigiriza mukazi. Fulufiga mwetaaga. Omukazi wayogedde ku DNA nalabye akambuwadde yavumye Nazaala we DNA efuse DNA. Lwaki wabo bamenya abaana ba musajja? DNA erikwera. Lwaki mwagala DNA? Mwe mulinde Haji Ali yasabe DNA. Lwaki mwe kati wavuma Nazaala yayogeddeko ku DNA. Ate gomanyi bye boogera. Nani? Katatekula twagala DNA. Ate kati gogisabangani. Okubeera activist. Kaladenga bino byembadde nkubuuza olemedde obiddamu ate mwagala DNA. Soke muddemu bino tetwagala kirala kyonna twagala DNA. Tetwagala kirala kyonna twagala DNA. Tetwagala kirala twagala DNA. Mwina bote banatuko. Yeebazizza abantu neyeebaza nnyo Tamale emirundi senior junior ono yebamwebazizza. Yamugambye ayogera nnyo ebigambo ebirungi ebiwoomwana abantu tokikola taasanze ku lw'obulungi bwange n'obw'omukutu guno taasanze Junior muleke gwe manya baamuwaanye. Bamuwaanye kukola ki? Ayina amagezi mangi okuvoola ekikaati n'akikuba. Meya ogenda kukola wekka. Ekizibu ovuma ate mikwano gyange b'ovuma b'oyisaamu eggaali. Nawe oli mukwano gwe. Ate nze sisobola kutula na Junior ne nkuyisaamu eggaali. Genda. Kabe kasuku nakasobola. Kwanga mwena muli bantu bange naye mbanyaga. Nze reasoning y'oyo omuvubuka gye bagamba. Tugezeko teekawo hamondi. Okuvuma famire yonna kyekyo kyebagikumatera amagezi. Reasoning kijowa nga ng'omusango ogubuukidde bamaze kuwolibbe. Lwaki yagubuukira oli nga tebannamuwa? Anenda yayogeranga. Yayogeranga ki? Baamalamu wa ssente. Temwaziraba olaba nange ompaayiriza oyo mumanyi nno ate nnyo bamuwa ssente naye meka mumanyi ate nnyo bamuwa ssente meka kugambye mumanyi nnyo tasirika n'atalippira bamuwa ssente meka kugambye tasirika n'atalippira lwaki ofaayo nnyo ku figa ane dog gwagambye bamuwa ssente gwe tebakuwadde tokiraba kino okwaayiriza nze tebakuwadde saagala ondabisenge yali tusaagasaaga buko saagala ondabisenge yalidde tusaagasaaga buko litemba mumanya tetulina byakwogera bingi fe omusango guli mu kkooti. Kati lwaki omukazi wabadde omubwabwagula ku live namumaze muzaako engalo nze ndi kubalayo namugugumudde bw'oliddamu okulaba interview gaddemu okukyalako naye mweyita ki tumaze omukazi n'akaaba omukazi waliwo kaadi gye yaleese ya NRM yaleese kaadi ya NRM kati ka NRM oleta kaadi ya NRM mu President Museveni akuyambe ki? President Museveni yateekawo ebitongole by'okwerinda ne bikola omulimu gwo wawaabira omuntu ne bamukwata poliisi n'ekola ogwayo ne bamutwala ekigo era prison n'ekola ogwayo ne bamutwala mu kkooti esookerwako poliisi kkooti n'ekola ogwayo bamutadde mu high court kati President Museveni gw'oyita yakuyambe ki? Anti osanga bano tebakola bulungi Janet gw'oyita ate ebintu bino bijjemu politics kati kaadi ye NRM gye yagize naye kutulaga ne bannange mweraba naye ng'ako akakaadi saakategedde togenda kulaga nti banne etafiiriddwako ye nga kaada weena nga kaada NRM naffe tugyeyo kaada zaffe mwe muli ba DP tujje naffe kaada zaffe bulijjo oli NRM tuzijjeyo meya bulijjo oli NRM tuzijjeyo ati kaadi ezaaki oyinza okujjayo success kaada za NRM naawe oli NRM nange nga betefiiriddwako ate mmwe mwafuna obwenkanya bwe mwali munoonya bwahaji taliwa bweru kati lwaki bakwata omukazi ajja atambula mawulire ng'ate baga nti ensonga ziri mu kkooti gavumenti where are you? Omukazi ali mubakubisaamu bituli omukazi ajevunye Nakiwala Kiyingi ajevunye Balamu ajevunye prisoni ajevunye poliisi ajevunye abalamuzi ajevunye bani bannange kiki ennyo kwegamba alinga alagati gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni temaze tekoze kimala alinga gamba tekoze kimala mwaga kiki kyosinga okwetaaga ani agenti omusango guli kwakwita oba guli ku dismiss omusango tebalina gugoba gukyagenda mu maaso
oli afuna bbeeyi emuweebwa ssemateeka ddembe emuweebwa ssemateeka naye obutasoma buno mweraba sigalako wekka naye musiraamu agenze mbeere bulungi mweraba